Naffe ku Salam TV program omukezo olunaku baraza tubaniriza n'omwezi gugenda guggwa na kuzomezi ziri 27 n'olekyo na kuzomezi 27 na kuzomezi 28 na kuzitambudde tusaana okubeera nti twegendereza n'olekyo buli kimu kino okubeera nga kitambula bulungi. Njagala otunuulire olabe nti bannaffe abali mu mulimo gw'okusuubula bali mu kaweefuba okubeera nti balina kye bayongerako. Abaana bakomyewo, abaana batandise okuwummula, naye abaana batandika okuwummula abasuubuzi bagani babateeka muki mu business ne basobola okubeera nti nabo balina kye bayamba. Ndoza kye kyamakulu ennyo. Abaana oluusi oyinza omuleka awaka n'atayamba, ate mu butayamba n'asigala ng'ayonooneka kubanga abakulu temusiibawo, kubanga abakulu kati amutadde mu business yadde amateeka tegatukkiriza, oluusi kiyinza okubeera ekikulu. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya byabusuubuzi, naye be tuli nabo be bannaffe abeetikka ebyamaguzi ebyabannayuganda okubijja eyo yonna gye babijje, ababijje Japaani, abasuubula India, abasuubula China, okubiddusa okubituusa wano. Era gwe naye ye chairperson waabwe abakulira Chairperson Uganda Cargo Consolidators Association Kenneth Ayebale sabo we bali kwenda nchoze wano olunaku olwaleero. Kwaniriza nnyo ogera n'otukyawa olwawo okujja niyo okujja kuna kulungi kasito tuuze namusaba tulaba tulera mu ntale nga tulwana abatulaba baramusiza kansubire nti Katonda kyakuumye jebale gye mutuusa kw'emikono ate nga mbasabira nti engeri gye tutandise wiiki empya Katonda ate abongeremu obwangu mu bye mukola byonna. Uganda Cargo Consolidators Association erimu bammemba bameka era bakola ki? Jonnyola abantu abo babitegeere tebajja kukoma ku byange. Uganda Cargo Consolidators Association oba UCCA kitongole ekitambuza ebyamaguzi ebyabasuubuzi ebyomugate oba ebyegase. Ndeterayo abangi kye bayita box 8, ndeterayo box 8, oli naleeta box 10, yes. Omwana naleeta ejjoola bweziti no box nowemu agamba nti ndetera so nembigattagatta tubigattagatta kola container number muzungu kibanje kyo kimaze ebbanga ki? Kyo kimaze ebbanga ki? Rose Cargo Roads kyekintu ekyatandika mu myaka egyedda wano kyabeerako muni mu 1990 mu 90s awo naye mu nsi endala ezitusingako kibaddewo emyaka n'emyaka sikyakadde. Ngenda ndaba Uganda Cargo Consolidators abagattagatta abo nammwe mwetaaga okubeera n'ekibiina nti ffenna twegatta fe abeegattagatta ne mubeera n'ekibiina kirina bwe kibagasa. Gwe nga chairperson tubuli ekibiina kyammwe kirina bwe kigasa aba sijja bayita bamufuna mpola abasuubula ebitonotono kituufu bamufuna mpola naye baba bafuna nabo singa tebafuna tebandikoze ki genze China ogaye nti mumpe boxi 3 tegajjuza container neziba nnyingi. So sokera ddala nti naffe ng'ababitika tubeera ne bitusoomoza ate oluufu ne betubitikira nabo ne babeera ne bibasoomoza. So okwegatta ge magezi tuvaayo netulabamu eddoboozi limu ne tuba nga tusobola kugusa ensonga zaffe mu bitongole eby'enjawulo ebikwasaganya omulimu ogwo. Kati bano ba box 3 ebintu bye bibula n'ayogera n'ekitongole ogaye ebitongole biri bimeka? Tuli mu companies 35 eya 35 eyo neebuza ebintu bye box 3 ajja n'aloopa gye muli? Yes, era ne tukwanyaganya nanyini bintu ne company okulaba nti batuuka ku nzikiriziganya. Waliwo fine awo waliwo okuvuna kubanga nina omwami gwe mmanyi yatikka ebintu bye ne bitatuuka ne yetta
babeera bavudde mu kuziika kwe naga nti ebintu byatuse mu Mombasa kisinziira okiraba kakati njaga kutegeera oli azze gye muli mulina bwe mumuyamba ne yes kuba ekisookera ddala twakayambako abantu abawera mu ngeri eyo ogenda kwesanga n'ebintu tebibuze kuba container osobola kutrackinga n'omanya nti weero bateriiwo omuntu n'omuzaamu esuubi systems weziri tuli mu nkola ya digital osobola kumanya online container eno eri bagibookingira mu shipping line ki n'omanya nti container eri wano etuuse wali so omuntu bw'abanga ebintu bye tabiraba oba tebituuka oba oli amubuzaabuza tamubuulira amazima nti ebintu byo nabitika saabitika wabiri bitya tusobola kutrackinga nga tukozesa shipping line gye bakozesa ne container zibeera ne container numbers ne bill of lading number netuba nga tusobola okumanya container eno etambudde etya tulina n'enkola ya GPS nti osobola kumanya oba container eno etambudda oba eyimiriddewa era n'okimulaga ne ku screen n'akiraba nti eno container ku poota eno baakasembayo kugiraba saawa zino ne zino ship wemala okusimbula bwe muba mugiraba no ku GPS kati eyimiridde ogirawo womanya nti mu ndakiika 10 ezasembyo yabadde etambulira kilometers zino per hour ate n'ekirala ebadde eyimiridde lwa nsonga eno n'ensonga bagiteekako so emeeri oba olaba nti etambula kati oli bwakugamba nti nabookinga meeri n'ebintu byogwe nabiteeka n'akowa bill of lading number oba container number tusobola kumanya wa container weeri nga tutrackinga meeri oba etambula oba eyimiridde so gwe mugaso ogumu Uganda Cargo Consolidators Association kintu kimu kyekola kati ate abatambuliza mu nnyonyi kubanga ennyonyi nalaba wano juzi twagenda tufiirwa musajja waffe yali akulya bannayuganda chairperson waabwe chairperson wa bannayuganda bawangalire London yagenda n'afa twakamuzika emyezi ndo zange 3 emabega naye bwe yali ajja batulaga nti bamulinyisiza abantu be ne baga nti kati tumaze tumulinyisiza nabo ne balinnya batuuka wano nga talabikako ennaku ze yali alina okutuuka nga tatuuse kubanga ennyonyi ezaali zijja ezireeta kago bw'ayitirira bajja ne bateeka ebbali kakati ffe ne tutamanya twakitegera luvannyuma kati mu layini eyo ebintu by'abantu ate ebijjira ku nnyonyi mubayamba mutya byo bibeera bitya nabo bagwayo eno wammwe tulina buli airline ebeera ne tracking number for example remains z'omuntu zibeera kago era ajjira mu kago bw'aba ajja tumuleeta nga kago era ne bw'aba nga afiiridde wano nga mugwira tulina okumudikirira ali ku kisaawe ntono kago era URA verifying nga nemanya nti ono kituufu mufuba musindika era mu kimeeri mu kago exactly so si wano mu kimeeri mu kago so wabeerawo tracking number kubanga buli kago yonna ebeerako kye tuyita airway bill bw'eba ya nnyonyi oba bill of lading bw'eba ya sea tugita sea flight bill of lading so oba olina okutrackinga ng'okozesa airway bill number n'omanya nti atuuse wano oba atuuse wali kati challenge ebeeramu nti ennyonyi eyinza okuba nga yasimbudde ng'erina okujja e Uganda mu nnaku 4 naye tulina kye tuyita transshipment example katugambe nti bakozesa Ethiopia airline Ethiopia bw'ebanga evudde London erina okusooka Addis so bwetuuka Addis Ababa neesooka neeraba ebintu ebirala ebivudde mu nsi endala ku luusi biyitira ne bibeera bingi nga bigenda Uganda n'ebischedulinga for the next flight ebimu n'ebijjako kati neesooka ereeta ebiri naye ekyo nakyo bw'oteekamu airway bill number ebeekulaga nti ebintu ebyo bikyali Addis buli kibeerako ku mugugugo oba ku kago yonna gy'oli mu kuleeta kibeera nti airway bill number ebeera airway bill yekulaga yekuinforming nga yebeera updated nti kati bitambudde oba biyimiridde wano naye lero kumutikka ne babiteeka ebbali nga tebyasimbudde ekulaga nti bikyaliyo tebyatambudde
tuyanzege awo tuvuze wabadde walungi nnyo information ennungi etugasiza so kyembadde mbuuza nti n'abayisiza mu nnyonyi nabo bagwano ewaffe mu consolidation balina ekitongole ekibiina kyabwe ekibatwalira kibeera Entebbe ekya Uganda Air Cargo Consolidators Association. Okay. Kati mwe muli ba Uganda Cargo Consolidators Association mukola ku byasi. Tukola ku byasi. Abayiseno ezivawa China buli wamuona kasita ziba zijja Uganda. Kasita zibanga zijja Uganda tuyanzege. Jefuteke mabega. Banafe aba URA ebayina we batuvuga batutwala. Ne baga nti tebakyayagala bino byaba consolidators. Bobo ogenza okutikka nga gwe. Mwenga ebibiina bino ebyegattira wamu. Statement edu yabatwalawa byakoma ku bigambo oba batandise bibayisaamu. Mugenda kukola mutya era bibakutteko bite. Neyanzizanya ekibuuzo kyo kakati tulina ebintu biri byolina okumanya. Bwe bagamba group gy'abantu bo balowooza nti buli beegasse bonna eba group gye. Tewaliwo okugatta migugu gy'abantu ne weeyitirira nti nze nanyini. Waliwo okugatta migugu tugambe nti oguze box nange nguze box naye tugamba byonna katubiwandiise kutwala. Oluusi Kenneth Ayebale yali nnye n'agenda China nange ne mutuma. Exactly. Negundi n'amutuma. Naye nga ye akimanyi nti ebyatwala box 2. Yes. Ebyagundi kati Ayebale naye ayina ebibye box 8 ne twaha naye amuleeteddeko box 2. Yes. Bagiyita container leading. Gwe n'ofuuka leader w'abano. Bagiyita container leading. N'obeera leader mu terms ziri wano. So you become a container leader. Now consolidation ya njawulo oba mu lulimi olwa logistics tugiyita Ruse Cargo Roads. Consolidation. Bagiyita LCL oba Ruse Cargo Roads mu lulimi olwa logistics. To consolidating importers. Nkwata twaha n'asigala nga yina nyini bintu. Nenkwata Kenneth n'asigala nga yina bintu. Nenkwata Peter n'asigala nga yina nyini bintu. Nembagata mu container. Bwe batuuka ku destination 1 nziramu nembawula buli omu nemuwa kye tuyita house bill. House bill ekola nga kyapa ekikuwa obwanannyini. Oli wa bibyo Kenneth wa bibyo ne twaha wa bibyo. Exactly. Seyitirira nannyini bintu. Okitegeera? Wairu mu container leading leader yeyitirira nga nannyini bintu. Yenna janga mu maliriva agamba URA nti nze nanyini bino. Kati mpaka we bafunira ekizibu. Bamukubye biru yabo kadde bibiri. Gavumenti omusolo ne gufuuka mungi. Oba container nefuna mowuzi URA negikwata. URA yakute container ngemayiti ya muntu omungo oli amaramu omusuka abali bonna ne bajja ne bagamba kakati ebintu byaffe. Bababuuza empapula ziriwa tebalina. Eyadduse nazo. So ekya container leading ekyo URA yaweze. Ekyokweyita ekyokwetuuma nanyini bintu. Kati sibwe kusoose nga commissioner avaayo ng'agamba nti ekintu kino sikyagala kiweze. Mwaka guwedde bakwata container nyingi ez'abantu era ne tugenda mu negotiations. Associations z'abasuubuzi ennyingi mwalimu Kasiita, UTEA, Bafuta n'abalala ne bavaayo ne bagamba kyenzijukira nti Kasiita yakinamu omutwe nnyo ne beegayirira commissioner ne bamugamba nti ekintu kino kituufu nsobi naye tusaba ojjeko penalty ezo otusonyiwe. Kiraba? Otusonyiwe ow'abantu ebintu byabwe. N'abagamba naye mundeetere bano ba leader. Nabo mbalabe ba leader ne bakola ki? Ne bagenda. Ne babula. Ate tosobola kweragayo ne babula. Eneba malpractice mu international business. Kiwabirawa. Bakubuuza. Kuba Kenneth tukize mu mbeera ya bulijjo. Abamu abatali basuubuzi naffe tukitegeere. Bakubuuza Kenneth. Gwe obeera ng'olina
box 8 oletedde Geoffrey box 2 twaho muletedde box 4 guno muletedde box bweziti oyina box zonna awamu 20 basaba sente bweziti ng'oziwaayo ensobi ejjadde kati bwe tutuuka mu musoro oli n'adikirayalinga kati oyinza okuba nga twago obadde osasula $5,000,000 bulijjo katono n'avenga ku box zange 4 n'agamba kulu no bakusabye $9,000,000 mugamba nedda kati mukutakwatagana obwo tokkiriziganye na musoro gwakuwa nejjukira tolina mpapula naye tosobola kufiiramu kubanga sente ozeewoze sente za banka sente ze z'olina zokka nove n'ogamba kaneeweeyo njogera amazima bano bennyini be baatise muno be baddukira wa komishona yamugamba ono yatubye komishona n'avaayo ne guno ogubaddewo ng'agamba nti nabaweze era wabaddewo keesi ezabaddewo sintaavaayo buli wabeerawo keesi ate mu container leading eno kituufu abasuuza bafiirirwamu nnyo edda nga nkuzaayo emabega ekintu kino kyajja kitya edda nga abantu basuubula okusinganya abaali basuubula e Japan mwabeerangamu abasuubuzi ng'alinamu akasente ng'omusuubuzi agamba ninamu akasente nesiweza container kati mu container egenda mu cubic meters 68 ninawo cubic meters 4 kati n'ayambako abasuubuzi abatandika oba abatono ne babanga bajuza ki container kati kino kyakyuka ate abantu ne bakifuula business n'atalinamu byamaguzi mu container kiwulira ayagala ataakulembere container bo bano abafuulemu ki abafuulemu business abajjemu sente kyekizibu ekiriwo ate bamusasudde ez'okubayamba ate n'ayagala bamusasulire omusolo ogugwe kati ne bw'abanga alinamu ebitono ayagala bali be baba basasula ekitegeera kati kyayonoonekera wano nti bano bakifuula business edda kyali kuyambagana omusuubuzi gundi gwe tumanyi ow'omu kikuubo afunyemu abalala b'omu kikuubo 2 n'abakwatirako n'abateeka mu container ye n'abalenga omulimu ne guyingiramu abaagala enyangu so container leading naye kirala nti system zize nga zikola ki zirevolvinga saa zino tuli ku Askuda yes Askuda system ya URA yeteyo netubanga yetya Askuda bwe tutuuse ebintu wano tuddikira yalinga nga tugamba URA tuleese ebintu bino twagala mutula gw'omusolo gwe tulina okusasula kati system gye tuddikira yalingirawo ebintu bino okulaga URA bagiyita Askuda kati ku Askuda eyo oba olina okulaga ttiini namba ya muntu kubona omuntu mwenyini alina enkomerero alina okuba nga ayingira mu dduuka erirye mu dduuka bali abawoza omusolo bajja kuyitamu nga banoonya domestic taxes bakubuuza olinamu box 11 wazijja wa nazijja China bwe wazijja China tulage ku mpapula empapula eno tebaakuwadde kiwulira kati VAT saa zino tokyakwata tenda ya gavumenti nga tolina VAT kibasooka okutunuulira bimu ku bisaanyizo kati singa ono omusuubuzi eyaze mu container ng'omuliidinga ye si mumativu ku musolo gwe bamuwadde ayagala agende ku URA bagambe nti URA omusolo guno munsalireko kubanga sigusobola anaagenda atya nga talina mpapula kuba kye basooka okubuuza ebya URA si bigambo basooka kubuuza leeta empapula tulabe naye bano baliida tebagaba lupapula n'olwo kati engeri gye bakifudde nti yo diiru yakufuniramu sente nagwo omulimu gwe yatandika ng'oyamba bagenda ne bakwata ebintu bino nga tebabisasulidde omusolo ne bakwatagana n'abantu aba bondi n'ebiki kati abasuubuzi bano ne babasuula muki mu loss URA yewe ebikwata bw'ayita abaayise naye we bakwatira wowulira komishona ng'avayo ng'agambamu mbaweze so abantu bo tebakitegeera yagamba nti njagala buli omu asasulire mu tiini ye era wano mu consolidation buli omu asasulira mu tiini ye bw'otuuka ebintu obyawula
naye ekizibu ekiriwo ekitwala abantu bano mu risk nga bagiraba kiri kimu nti consolidation eno problem gyerina ebadde bulijjo tebagikoleranga system eyaayo ejanguiza kubanga ono yaze neyeeraga nti ye container ya muntu omu akiriyalingira mu nnaku 3 n'abanga afulumye naye ng'ono agenze mu kwawula empapula naki abeerayo weekses biri ali awo okiwulira eno business so ennaku festive season eggwako ebintu byaleeta bivundidde overhead costs nti buli kaseera alina okusasula rent n'abakozi abalina mu dduuka n'ewaka waliyo cost center system ki eyinza okuyamba okubala ebintu kamukamu oyo kyensaba URA kimu nti etuule na kubanga URA eyo ng'ekitongole kyayo kyakuwoza musolo tesobola kumanya bw'osuubudde yeebirindira wano oyosabira ki weetekeraho omusolo exactly kati etuule kubanga omulimu gwa URA ogusooka wadde kuwoza musolo naye waliwo ne facilitation of trade nti olina okufacilitatinga trade simanyi oba ontegeera kuba bw'otafacilitatinga trade n'omusolo tojja kukola ki tojja kugufuna ate abantu banaakola so yanguyiza ono ali mu kukola ekituufu kuba omwagalako ki omusolo twayanze njaga kugenda mukummulamu katono tugenda kubeera nga tukomawo ndi ne chairperson wa Uganda Cargo Consolidators Association ekibiina ekigatta ababatambuza ebyamaguzi okubijjayo nayo gye babijja ebweru okubireeta wano nga babiyisa ku mazzi n'ekyo tuli naye ensonga oziwulidde kati nyenze ntegeera kye baaweze URA n'ensonga yennyini agimpadde nga yeeyo yennyini ya muggundu katujje tukyayongerako tuvaawo nze twaha mukiebe byolina okukola obeere steady kozesa pin enzibu okujengerera kikalubirire abafere weewale pin ennyangu okuteeba okugeza 1234 421 oba 2468 n'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero in partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN and NBS. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10 okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira goberera emitendera gino nyiga *165# londako namba 7 invest and insure zaako namba emu invest with Momo londako emu investor yingizaamu piniyo okusumulula amaanyi ga investor MTN nga tuli wamu tewali kitulema. With so many entertaining shows on our kids channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it.
Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 1,000 bbeeyi dondolo, oba gula daily bando yonna gy'oyagala. Nyiga star emu noti star 2 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app. We twogera awamu tewali kitulema. Every child deserves a chance at life. But malaria still claims the lives of many children every day. This doesn't have to be the case. The good news is, starting this April, you can protect your child with the new malaria vaccine to reduce the risks of severe malaria and possible death. And when combined with a mosquito-treated net and other malaria preventive measures, it offers even stronger protection. Make sure your child gets their first malaria vaccine dose at 6 months and completes the remaining doses by their 2nd-year birthday. This vaccine is now part of your child's routine immunization schedule and is as essential as completing all other childhood vaccines, such as those for measles, polio, and yellow fever within the first 2 years. Give your child a chance at life by visiting your nearest health facility, offering vaccination and immunization services to protect your child against all immunizable diseases. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salaam TV eyuguumya amayengo buli lukya. Ku luno esumuludde luwombo puroguraamu obuluŋŋamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi baawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti no bakibeesittaze oba okubakkakkanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mu kyo enneeyisa yo ne kintu gundi
eneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi eneeyisa n'ekintu gundi bw'ona kijjamu kyonna kijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olw'okusatu okusonyiwagana osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kigundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa, waliwo okusonyiwagana, wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoza olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emaali y'omufu mu busiraamu. Obadde okimanyi ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emaali y'omufu mu busiraamu ne Dr. Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri process yengeri emaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikaabe. Ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya kwolwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amakulu gaakyo mu lulimi al-qasdu okugenderera okukola ekintu. Olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata ekkubo ly'obusiraamu. Gundi tova ku maini ne Sheikh Sujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddaala lye yali aluubirira, kakati eddaala eryo singa amala n'alituukako tugamba nti oyo akoze eki? Atuuse ku buwanguzi. Olwokusande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya? Biki byakola ne byatateekeddwa kukola? Ne Sheikh Najibu Kasozi. Okubeera ne fiqihi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyita omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obuluŋŋamu. Woomerwa oluwombo buli lunaku. Program Obuluŋŋamu wano ku Salaamu TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti. Togwamu ssuubi luliba olwo Allah n'akuwanjaga. Okuwanjaga kwonna ng'akuwulira gwe tossa mukka tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku lw'omukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku lw'omukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale
webali kwenda nti okyalina ffe tugenda mu maaso program yaffe omukeze amanya nze twaha mukibi mu studio zina Kenneth Ayebale ode yakulira bano bandeeta bintu ababiyisa ku mazzi naye kati ogenze nondaga nti ababiyisa ku mazzi nga beegattagatta naye ate nimanyiyo abasajja ab'amaanyi abali mu bizinesi omwo nga bo asobola okuleeta ekikye yekka kakati abo ate bo bagwawa nyanziza nnyo ekibuuzo kyekyo ekisookera ddala nakuwadde nga tutandika tagambye nti waliwo kyetuyita loose cargo roads then waliwo nekyetuyita full cargo roads. Full cargo roads kitegeeza nti omuntu omwa yeewera aleeta container oyo muwonge nga aleeta ekyo akijjuza oluusi atikira ku factory then bwe bibanga ebintu byaleeta bya types nyingi still addayo n'akozesa warehouse zaffe ne badelivaringa ebintu bye still ne tubiteka naye nga ne tujuza container ye as a full cargo road kati abo nabo weebali ye aba yeetuukira ku URA direct n'agamba nti mumpadde omusolo mungi kubanga empapula zibeera mu manya ge naye bano abateesobola okuba nti atika container ye ng'omuntu then betuteeka mu loose cargo roads ate ne tubaawula obwananyini obw'enkomerero abufuna nga tumuwadde kyetuyita house bill. House bill? Yes. House bill yetya? House bill kyekyapa ekikulaga nti gwe nanyini bintu ebiri mu container. Kyekipande oba kyapa kankiyita ekyapa nga bw'olaba ettaka nti ku ttaka waliwo ekyapa okulaga nti gwe nanyini ttaka gwe nanyini bino nawe gwe nanyini bino nawe gwe nanyini bino yina house bill. Olina house bill eyogera kiki kyenyini kyolina mu container kirina kilos meka ziri package meka bakiyita bati house bill mbazigabira wano tuli wano Kampala zituuse tuli wano Kampala tuzikolerere naye we tutuuka wano tukola ki buli omuntu mwawula tubeera nekyo tuyita master bill shipping line ndowooza olaba container ziwandiiseko piiro mask mbira babi container osiero pipiru eba kampuni ebira ki irebeera kampuni erina emeeri kati ye ku meeri ebintu osobola kuleeta n'oteekako obuteesi bakuwa container nti teekamu ebintu byo otuddize container tutambuze ebintu kitegeera bakuwa container empty nebakugamba nti tukuwadde box eno genda opakingemu ebintu byo ugituddize ffe tugitambuze kuba tebasobola kubitambuza tebasobola kuteerawo ng'ateeka ku looli so piira eba Pacific International Lines ebagiyita Pacific International Lines erina emeeri enanyina emeeri etambuza ebintu naye tesobola bitambuza bwete sooka neekuba nti genda ebintu byo biteeke mu kintu kino okomewo kinga bwogenda ku train ebeerawo netoleeta n'oteekawo bagamba teeka mu wagoni bakugamba nti mu wagoni eno bw'oteeka ebintu byo then ye wagoni ebeerako ne rails nti emeeri esobola gundi locomotive oba engine esobola gisika kati ne bano nabo babeera nekikonteina kyabwe ekibox kyabwe kyebakuba ne bagamba nti ebintu bino okubitambuza birina okubeera mu box eno kati kwata box obipange muno obireete tubitwale yeyo konteina kiraba so mu konteina eno bwebanga omuntu omu asobola gijuza tugiyita full cargo road then loose cargo roads bemugatte manga magatte naye si kugatta bintu n'obiyita ebibyo ogatta bananyini bintu mu container so oli Kenneth alina ebintu byabikuwadde asigala Kenneth si ku byetuuma
ate nobeera n'ekigendererwa ekyago weetuumye akusasulire n'omusolo omukole mu business kati commissioner kya complaininga bano babadde beefudde URA ate nawe yaabo nti bwagamba nti esaati nje sasuza $2.5 yoli ate atuuka eri mu store we n'agamba nti nze cubic meter emu ngisasuza $3 million kanagamba nti bano basaba omusolo mungi kusinga gwe tusaba ne batuleetera erinnya eribi ng'abantu bagamba omusolo mungi ate ng'ono yataddemu n'amagoba mu kigo so nga agamba kino tukiweze kati ekyo kitandika ddi kyatandise bakitandika ne financial yajja kosi yemu kukiwera akiwererawo naye si bwe gusoose ng'avayo n'agamba banange ebintu bino kikyamu temuddamu kukikola n'akwata ne containers naye nga bwekugambye nti bano bennyini be beetwalayo mu butakanya bwabwe basigaza option emugenda ne beeropa katwakola kino naye tusaba ono ayagezako kutuba ono wamunoya tebamulaba so ogenda kwesanga nga mwaka akavuyo tali associated awantu wonna nti ali mu association yonna tusobola kumuyita n'ogamba nti gundi kyangu tugende ku URA ensonga etugitereza naye bamemba baffe ka staff n'ekizibu URA etukubira netugamba nti ono memba wamwe alina ekizibu tuba tuli ready okugamba memba nti memba olina kizibu ki tugende tulabe URA twanzege njagala kati kuddako mu side endala ba Uganda Cargo Consolidators mu bano betwawudde kakati nze ebintu byange nali nina omusajja ali container leading kibaweze nga yabala ebintu byange yabimbuulira kakati abantu bano abatasobola kubala bintu byabwe oluusi aba complaininga URA embaze bubi bo mubayambirawa aba complaining URA yobaze kati babaze bubi kibaita customs agents URA ku system yayo si buli omuntu agendawo URA ya licensinga ba agents abatendeke betuyita customs agents era naffe mu bintu bya declaration kuba oli omusuubuzi tajja kumanya HS code tariff lines HS code ZTS tuyita trade tariff line tariff custom codes specific codes tatabimanyi yaleese ebintu akubuulira kati gwe customs agent olina okumubuuza ng'obitaputa ate mu lulimi customs lwe byetaaga kati bano URA eba licensinga buli mwaka era beba interactinga ne system kakati ono custom w'empapulazi yenoonyeza agent we gwayagala n'amuwa empapula n'amugamba naleese bino ono naye n'addamu n'adeclaring ewa URA kasitoma wange yaleese bino ne bino ne bino kusaba mutubale mutugerekere ki omusolo omusaanidde era iwe omwadayo n'agamba customs kasitoma wange agamba zino sente tazisobola ziri nyingi kusinga nezeyagula awo taliwo obubyawo of course taliwo obubbi era kiki kyoyinza okulabula abasuubuzi abali eyo first of all abasuubuzi kye balina okumanya nti olina okunoonya customs agent ali licensed ate nga declarant abantu babuzaabuzibwa buli omu wayeeyita agent naye nga si declarant tasobola kutuula ku system yogwe gwakutambuza mpaka ye problem gye tusanga nti oli akwata agent owa amayumba owa amamotoka n'aleetera awo n'amuwa empapula ogenda kuwulira ate agent amugambe sente zinkwasa tokwasa agent sente zo akuwe assessment URA sente zayo zonna ziyita ku banka tokwasa agent sente muwe zakoledde zakusabye ng'ez'obukozi naye sente z'omusolo zonna sasulira tokwasa agent sente oba bawulidde sente z'omusolo watulina nyingi z'owulira ng'omusuubuzi akugamba sente z'omusolo nazimuwa nakasifunanga bintu byange sente z'omusolo sasulira ku banka ennaku zino batyako ne mobile money kasita obeera ne PRN payment reference number osasula ne ku mobile money so tokwata sente z'omusolo n'oziwa agent naye alina ebizibu bye nsasulira
zazze navuga nti weetaaga miliyoni 10 menga sure nti gwo osasula so yebo akugamba nti assessment njifunye mugambe jimpe ngene nsasule si kusasulira ogani nti mba agent tunoonyemu aba declaring valid declarants and they are licensed declarants bebalwa declarants be URA bekkiriza bokwogera ne system yaabwe omutegeera otya obambuuza bingi omutegeera otya nze omusuubuzi w'omukikuubo omutegeera nti oyo buli mwaka nze w'emukono wali eristinga agents baayo ate n'ekirala n'eristinga ba declarants abali under those agencies abana agamba nti agency bagiyita katugambe bagiyita Alex and Company wansi wa Alex and Company Limited waliwo ba declarants omu babiri basatu nedda neteekako n'endala n'ateekako n'endala bwatyo mu newspapers n'ekirala kyolina okumanya mu newspaper baku poto yaabo oliwadembe okugamba agent nti patiniyo ennaku zino yala yateekako WhatsApp n'obuuza ku WhatsApp ogwono agent ali licensed toyanziza nnyo toyanzege siba akadinisa kwata mpapula ntambuza mpapula bali eyo wansi mu basuubuzi batambula toyanzege Kenneth Ayebali gwe naye chairperson wa Uganda Cargo Consolidators Association omuli ebigambo byayogedde mu bitwalo kuba nti bikulu nnyo kuba balimba nnyo naddala mu abali eyo ba agent abo data sente patsa milioni 8 patsa milioni 3 data sente kakati ezo sente zo waaye ezo nina gwe mmanyi siogera bwogezi yasasula omusolo ogwalooleye ogenda okukakkana banoonya mu bitabo ebituufu eri nga teri awo wewali obuzibu nekyo mulina okubeera nga mwegendeza ebigambo byosemba eri abantu abo tutowa ngasembayo ngamba nsaba abasuubuzi bonna nti babeere bagumu mostera abayita mu consolidated cargo make sure buli bwotika ebintu byebakuwa olupapula beera nanyini ebintu sente oba tozibye bamukwekwekera sente oba infact waliwo kyenagambye omuntu juzi nti sente tozibye olimu okusuubula miliyoni 1 miliyoni 2 otaddeyo ettaka nabazikuwa mu banka oluusi n'ozeekolera n'oziweza lwaki ate ogenda n'okwata trust yonna n'ogiteeka mu muntu oli bw'atuuka n'agamba nti ebintu si byange ebintu bibyo kiba kitegeeza nti bw'atuuka n'agamba nti ebintu si bibyo mbitwala twalina ekizibu nga nsembayo n'abakyala balina amabaaga era balina amabaaga ne batuuka wano omusajja n'abasaba sente nnyingi yali muvubuka muto mu myaka gyaffe ne tumwegayira n'agaana ne mbagamba mwategere kati mugende mu kooti twatuuka wali ku Buganda Road omukyala n'abagamba njagala nnyo okubayamba ndaba muli basakyala abakozi naye ekizibu kyendina mu mateeka agaffe temulina bintu kwa temulina we muli n'atuwa ne example n'atugamba nti bw'obeera nannyini ettaka nga tuli ku kyapa obeera n'ettaka naye bw'oba wa kibanja beerako owandiise nti olina endagaano gy'olina naki nenanyini ttaka naye tulina nandagaano yonna kati n'avaayo ntya nengamba nti gwe nanyini ttaka agamba mugende mutensi abakyala baaga bakolaki bazivaako so togwa mu kategule eyo bw'ogiraba sente ozeewoze oba ozirina zizo suula mu mikono emituufu olwaddemba okubuuza URA nti lwaki mpadde omusolo mungi ate lulinga mwampa muto twanzege mwebekuba nti mutabudde naffe olunaku olwayo nga sinava wano nina amawulire genfunye agatali malungi agalaga nti omusirikale gwe bayita Sam Omala afudde eyali omusirikale gwe bayita Sam Omala mwogerako wano kubanga bangi abamumanyi bangi abatambudde naye amanyibwa mu Kampala n'ebitundu ebirala bingi ku makya tukedde wano ne tumwogerako abadde mulwadde wa prostate cancer okumala akaseera baga kuva mu mwaka wa 2020 abadde mulwadde
eggulo twamulabyeko ng'akisiza mu byuma nekyo amawulire amabi ennyo gegokwera nti avudde mulamu bwensi eno Sam Omala musajja yali wa poliisi akulira operations mu Kampala wano mu biseera bya walk to work Besigye ani biki omusajja gwali ng'omulaba musajja muwanvu bwati musajja ayogera oluganda lwe nga lwabitege naye nga musajja ayogeza essanyu lingi bambi avudde mulamu bwensi eno nekyo twagala okusaasira famire ya Sam Omala abooluganda abako n'emikwano gya Sam Omala. Nze Twaha Mukiibi njagala baleka era kubasibulira wano nti mbeere bulungi. Mbadde ne Kenneth Ayebale okuva mu Uganda Cargo Consolidators Association era nga ye ssentebe w'olukiiko luno olubagatta bonna abaleeta ebintu babiyisa ku mazzi. Mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Mweraba. Kantakwit district in eastern Uganda faces critical challenges, including limited education and healthcare facilities, scarce drinking water, and severe drought, hindering agriculture. Access to places of worship is also a major gap. So approximately, like here, how many Muslims do you have? Approximately. We in this area, families, yeah, so far around 40. 40. Around 40 families. Yes. 40 yeah, families. residing just within here. Yeah. Yeah. We don't have any Muslim school. We don't have any health center. We don't have water. We have also